Kale nate era ng'okyali muwuliriza ate era ng'oli mulayo mulungi nnyo wano eno ku Projan Media TV kugamba ekyokola ky'amaanyi okuba ng'okyatuukumideko wano eno ku Projan Media TV. Nate era olunaku lwaleero mbadde njagala onzikirize nkuggule lyaffe eryakatuukawo essaawa zino eno nga bw'okiwulira. Teri mulala lya mwana muwala Anita Fabiola. Anita Fabiola tumumanyi nnyo, she's a prominent media personality. Mukazi w'amaanyi nnyo mu media, TV star, podcast queen, byonna bibye. Naye gula essanyu litakafuna ligamba nti Anita Fabiola agenda kuba hostinga 2019 African Entertainment Awards USA. Zino baye awards z'amaanyi nnyo baganda bange, awards z'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira. Era agenda kubateeka stage ate tagenda kubaako yekka, agenda kubaako n'omulala ayitibwa comedian Eric Omondi. Ono comedian w'amaanyi nnyo mu Kenya, comedian Munnakenya w'amaanyi nnyo, buli muntu amutegera bulungi nnyo, yakikuba wano eno. Awards n'eno zigenda kuba zihostinga Anita Fabiola, agenda okuba nga azihostinga, agenda okuba nga MC wazo. Era n'abayimbi abataabuzeewo ba nominees mwe muli Shiba Kalungi, Rema Namakula ne Spice Diana, bonna bamaze okuba nga bategekebwa bulungi nnyo. Bonna bagenda kuba muganda nga bakikwasaganya nga bw'okiwulira. Mulimu n'abayimbi bangi nnyo, mulimu Vanessa Mendi, Zahara SA South Africa, ne mbamu ne Kenza Mosley, Nandi and Victoria Kimani. While Spice Diana has been nominated for Best Upcoming Artist. Oba oli bayite zalawo simanyi na kumanya. Mukazi mukulu Spice Diana ye bamutaddewo nga nomini owa Best Upcoming Artist, upcoming eyakavaayo kyokka kikuba dda 2019 editions zino eza African Entertainment Awards zigenda kuba zitakinga place mu October 2019 in New Jersey mu USA. Zigenda kuba mu Jersey, mu kibuga ekiyitibwa Jersey mu United States of America. Held annually in New Jersey. Zigenda kubaawo mu New Jersey era mugenda kubaamu awards eziwera ddala 3 nga bw'okiwulira. Awards zigenda kuba nga 3 era abategese zino awards babibazizza nnyo nga bw'okiwulira. Kwegamba omukolo gugenda kuba nnyo gw'amaanyi, abagenda obbaayo bagenda bbaayo, abatagenda kubaayo tebagenda kubaayo, naye nga tukitegedde nti Spice Diana ye bamunominatinze nga Best Upcoming Artist. Oba libayite zalawo muganda wanze naawe, naye nga tukitegedde Anita Fabiola yagenda okuba nga azihostinga, naye ye mukazi mukulu Spice Diana yakikuba akubedda, naye era nkikuddiramu nti ye bamunominatinze nga Best Upcoming Artist. Oba bamunyoomye oba tebamunyoomye awo simanyi, ne kale bali kubanga okyatuukumiddeko amawulire mangi gazajja wano ku Projan, we bali kubanga tero kyetukumiddeko mulimu gw'amaanyi. Webale nnyo, webalire ddala.